nkugamba kino bw'obeera mugezi gula emmere ekumala ogiteeke mu nnyumba yo ate mu abaawumeme mutuyambe temuggyako amasannyalaze buli alina ekyama ng'omanyi oyinza obutakomawo kigambe munno tomanya bw'oba olina by'osirikidde by'otagambanga mukyalawo muyite omugambe oba omwami wo mugambe omwezi guno ensi egenda kubuutikirwa enzikiza okumala ennaku 15 kati gw'omanyi mu nnaku ezo 15 tomanya oyinza okugenderamu n'olwekyo kigambe munno mubeeko kye mugabana mu kiseera kino omwezi guno ensi egenda kubuutikirwa ekizikiza okumala ennaku 15 okugeraageranya n'okuteebereza kulaga nti ekisigiza kino kijja kutandika wakati w'ennaku z'omwezi nga 16 oba 17 okutuuka nga 29 oba 3 omwezi guno kijja kutandika mu kiro ng'abantu beebase balina omusana okuvaayo naye nga tegujja ekizikiza kino kyakuleetebwa okutambula kwa sseŋŋenda eyitibwa Venus oba planet eyitibwa Venus saako ne planet endala eyitibwa Jupiter oyo nayo sseŋŋendo zino zigenda kuba ziyisiŋŋanya era kijja kuddamu okubaawo mu mwaka ogw'2065 okusinziira ku ebyo ebiri mu bwengula bw'oba ova ku njuba etuwa ekitangaala planet esookera ddala ku njuba wali eyitibwa Mercury n'odda ku Venus n'odda ku Earth eno ensi kwe tuli n'odda ku Mars n'ogenda ku Jupiter ne weeyongera ku Saturn, Uranus ne Neptune ne planet endala kyokka waliwo omwetoololo gwa planet zino era n'ensi eno kwe tuli yeetooloola wadde gwatudde kizibu okumanya nti ensi eno eri mu mwetooloolo yeetooloola Charles Bolden eyalondebwa Abamerika ng'omu ku bakenkufu mu by'obwengula yayitiddwa President Barack Obama okubaako byamunnyonnyola ono amaze emyaka ng'alondoola amawulire gano era n'awandiika alipoota ya peegi 1000 ennyonnyola kino ne byazudde mu bwengula Bolden agamba nti Venus bwe n'atambula okusinkana Jupiter mu mwetoololo gw'ensi ebbugumu lyefuna okuva ku kitangaala ekyenjuba ligenda kufumba gaasi eziri ku Jupiter ebintu bino bigenda kwabika okwabika kuno kugenda kusaasaanya omukka kika kya hydrogen mu bwengula oba planet zombiriri hydrogen ono agenda kujja ku nsi kuno kwe tuli yeetabule n'ekibugumu ky'ensi engeri gye tuli mu kiyitibwa global warming bino bigenda kwefumba okwefumba kuno kugenda kukola kye tuyita water vapor oba omukka ogwo gw'olaba singa obadde ofumba amazzi nga gwokya nnyo nga geeseze n'obikkulako nga badde ogasaanikkiddeko n'obikkulako omukka ogwo guyinza n'okukwokya guyitibwa water vapor gw'olaba ogwo guba mukambwe nnyo kakati vapor oba water vapor oba omukka ogwo agenda kutobya emisingi egiwaniridde enjuba wetudde enjuba nga bw'omanyi nti yevaako ekitangaala n'okwokya kw'olaba kyegenda okukola egenda kwongera okwaka ennyo temperature zegenda okukozesa n'amaanyi gaayo zigenda kulinnya ng'ekikozesa kino kwe kuddamu okwokya n'okubugumya emisingi egitotobadde olwa water vapor oba olwa vapor ono okuddamu okukaza awo awatotobadde enjuba eno olw'okwaka ennyo egenda kutandika okunyooka mwe kyemutalaba nga bw'omanyi nti ekintu kyonna kasita kihiitinga oba kasita omuliro gwe kiyitirako kitandika okunyooka bw'enyooka egenda kuvaamu ekikka ekiri mu langi eya bbululu langi eno eya bbululu bigenda kwetabula ne hydrogen temperature zirina okutuuka mu degrees 9 bino bigenda kwetabula olwo obudde bukole ekikome ng'enjuba wadde eyaka tosobola kulaba kitangaala kyayo ogenda kulaba obudde obw'ekikome mu mwezi guno kyesimanyi oba obudde bugenda kuzibira ddala nga tulaba gyolaga naye bugenda kukola ekikome okumala ennaku 15 enjuba eno egenda kulwanira ennaku 13 naye enjuba okuddamu okutereera n'okwerula bijja kumala ennaku 15 abasinga mujja kulowooza nti oba enjuba erwana n'omwezi nedda ekigenda okubeerawo nga enjuba erwana okukaza vepa mu bwengula naye nti ensi tegenda kukosebwa naye abangu bakwewuunya kubanga tolina bw'obeera mu kibululu ng'enjuba tevaayo teyaka bulungi okumala ennaku 14 ebyo ebiri mu bwengula ebisingawo saagadde kulanduka nnyo oba oyagala naawe okubisomako genda ku kimanya ekya Google teekamu ebigambo NASA confirms Earth will experience 15 days of darkness in November 2016. NASA confirms Earth will experience 15 days of darkness in November 2016. Akatundu ak'ombwengula kabanyumire nnyo mwabatuwuliriza entakera mikwano gyaffe mwenna bangi munsanga ne munsaba okubatumirako naye muli bangi
Muzeeyi Muhammadu Kiggwa ku Ket Farao. CBS FM.